Abanyarwanda okuva mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Mityana, Kassanda, Kiboga, Kyankwanzi mu bbendobendo lya Wamala be bakungaanidde mu disitulikiti y'e Mityana okusobola okusala entonto ku kawaayiro ak'ekkumi mu ssemateeka wa Uganda akabakugira okufuuka bannansi ba kuno. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe era omukiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Simon Kayitana basabye akawaayiro kano kakyusibwemu. Ddala ebbanga eryo lyonna nga bakozesa akawaayiro 10 era kekana akawaayiro ke tuli mu kuwaabira nga tukawaabira eri gavumenti era ensonga zino zonna twazitegeezeza pulezidenti n'ebintu bino byonna ebyakawaayiro empapula twazimuwadde ne tugamba katujje tulaga obuwagizi bw'Abanyarwanda nti baagala okubeera bannansi. Bano bagamba nti beetegefu okusomesa bannaabwe abakyali mu kizikiza ebyafaayo byabwe mu ggwanga lyattu Uganda. Abavubuka abalina embavu, abazeeyi, abatamanyi byafaayo byaffe mu ggwanga lino tugenda kubeera nga tubibasomesa nga twongera okubakakasa nti muli bannayuganda olwa history olw'ebyafaayo ebyakola eggwanga lye bayita ki. Bano bannyonnyodde ebisinga okubasoomooza wano mu ggwanga Uganda omuli okukaluubirizibwa okufuna endagamuntu n'ebirala kyokka ng'ezaabwe bazibaggyako nga kati bazibuwalira okutambula okugenda mu nsi endala nga balina bye baagalayo. Nga tulina omwana waffe ng'asomera e Kigali abaagenda okumulaba ne bamugyako endangamuntu ku booda era ne bagitwala ne bamugamba ng'oli Munyarwanda obeera otya mu Uganda n'agezaako okubanyonyola buli kimu kyonna ne bamulemesa. Nyonyola Museveni n'amugamba naye lwaki tokkiriza nga buli muntu yenna azaaliddwa mu ggwanga lino automatically abeera Munnayuganda. Museveni n'amuddamu bino byenjogera tebaabinyumiza kubanga twali loud and clear era ffe group yokka mu State House eyavaayo nga Museveni ategeedde nti tetusaaga kibuuzo era nze nakomawo nga nze namala ennaku ezi nga seebaka lwa kibuuzo ekyo. What is wrong with naturalizing? Ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Mugisha Patrick Nsiimye akkatiriza nti naye yafunako kaluubirizibwa ku nsalo ya Uganda ne Rwanda ng'aliko abantu be bagenze okulaba. Nali ngenda Bulaaya nga muzeeyi ankoleddeyo enteekateeka y'okugenda okweyongerayo okusoma naye mu kugenda waliwo embeera awo luli emabega nga bakwita Omunyarwanda oli nga balinga gwe bavumye n'okuvuma ffe twasomera nga tubeera n'abaana eyo ngulanze ogamba Obunyarwanda bwatutama ngaolya ddala kikuluma. Amyuka omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party Fred Mukasambidde ate nga munnamateeka asabye omukulembeze w'eggwanga okuwa abantu bano omukisa okweyagalira mu nsi yattu Uganda. Buganda yo abantu baayo nga tennaba kugattibwa ku Uganda tufune independence bonna abaalimu ate bo bonna baali Baganda. Abanyarwanda baali basajja ba Kabaka. N'olwekyo gwokugigatta ku Uganda mukole wali tokyusa kyayo. Mu kumaliriza olukuŋŋaana luno bano bataddewo ekitabo okusobola okuŋŋaanya emikono egy'abo abaagala akawaayiro mu ssemateeka akabakugira okuba bannansi ba kuno kakyusibwe. Hindu Zaawedde yakusakidde emboozi eno ku KSTV agaleero.